Wabula wemwesituze naye ogenda musitula mpaka waka alina Kristo anataka kutokea usubiri sikilize. Kristo wetuomba unaiwekanya ulimwengu wa Bwana zinazungumza na wapendwa kutaka kuwekanya kuja wote. Sio kwa sisi wote sio kwa leo ya kwa mimi kwa leo hivi kwa kunzi. Wale walikuwa masuala kwa na kuzo kwa kama. Na hiyo abantu wameka hospitali mkomera watu wa Yesu ya aile tunasubiri mkomera. Abantu wameka wote kuzakuchao kwa wale wanaokuja sima wakoza ndio wanataka kukuoni wa kusekozo kuona ndio wale sisi kuuza ndio tunataka kuuliza watu wao kwa basi wote ndio kwa wale ndio wao ausiliza kama mwanadamu kitiketi urudi mkuu kama alikuwa tayari kwa mambo kwa nini kumbe tunaanza kufikia mji kulingana wao ndio kupata kazi za mwili na umeje wewe ndi wewe ya kukomea wewe mjezi ndio kuona mambo usipite kujinao chio cha Christmas bora ndio ndio kwa Tetuina wapenda kwa Christmas ngaponya wanyama nafe tetuina wapenda kwa Christmas kalewani kwa makala fe ndio kwa fedekuwa ndio tusomesa kalewani kwa tawamu ngeli Yesu alikuwa hapo bikuwa hapo tunabaki kuembea ndio mnyama nyingi zia yake bakishika tumalo hapa sasa sisi tunaishi kwa
bakristo baganda bange wako kuja wa Krismasi yao kama myambye Gera kwa Father olunaku olwaleero atukubiriza obumu era ffe tukkiriza nga obumu buteekeddwa kuva mu bantu kubanga abantu ab'enjawulo bakwatagana. Tuli wano naye obumu bukyabuze mu ggwanga lyaffe. Abakakiiko k'ebyokulonda, amagye mu ggwanga, ebibiina by'obufuzi, ba civil servants abali mu bitongole ebyenjawulo twetaaga okukwatagana okumanya nti Uganda yonna yaffe. Abakakiiko k'ebyokulonda tubasaba tukomentinge ku nsonga ezikwatagana ku bantu. Ebibiina eby'obufuzi bwe twesanga tuleme kulwanagana kubanga ffena Uganda yaffe. Ab'amagye njagala nabo bategeere nti Uganda yaffe era bwe tukeera ku macyango butabanguko buzze ffena tugenda kunyigirizibwa. Okukubiriza kwange kwenjize mu kukuza amazaalibwa gano aga Krismasi kwe kukkiriza nti singa ffenna twegattiramu tusobola okubaako ne kye tukola. Ekyokubiri Father kyatugambye kwe kubanga amazaalibwa gano tujjuukirirako n'okuyisa bannaffe obulungi. Wano wensinziira okuyita ab'ebyokwerinda mwenna ffenga abali ku ludda oluvuganya tetuli balabe bammwe wabula tugezaako kulaba ng'eggwanga lyaffe lituuka mu mbeera nga ffenna tuli bulungi omuli nammwe. Kwe kubasaba nti tutandike okweyisa obulungi naddala okuyisa bannaffe abo betuvuganya nabo bulungi nga tetwevuma nga tetwewemula nga tetwogera bigambo bigezaako kusiiga bannaffe nziro tusobole okubeera mu ggwanga nga 15 Januari nga amaze okuggwa tusobole okubeera nga tusobola okuddamu okutula ku mmeeza yemu ne tuteesera ne twogera. Ebintu baba tukwasogera muffe bw'abatiyagala asogera muffe President waffe His Excellency Abakiseera olunaku yayadde eno lwe nasooka okupaka ku maziga ag'abaana ag'abakyala n'ag'abaana lwe nasooka okutegeera nti kyesobola okutambulira mu Uganda kubanga waliwo abakwatiyagala sobola okunaanyisa bigagaagaliragira akaseera ekiro naye basaba basebo ne banyabo obudde bwe tulimu olwokuba buzibu nnyo mu kaseera tusaba Katonda abeerewo naffe mutusaba emirembe gibeerewo okuva kati okutuusa olunaku lwe tugenda okulonda n'emyaka 5 okutambula mu maaso. Katonda ayinza byonna basebo ne banyabo ayobolerero okubeera bulamu bwe.